Gasimbagane ne bannamawulire wano ku Radio Simba. Peter Kibazo mu studio ez'Ogikwanjulira ofuzeeyo otya ampuliriza. Atuuse ku mulimu weebale wonna w'osinzira okuwuliriza tukwebaza okubeera ng'okola bw'oti akolodde kakande sinze. Eriyo juzi yawuliriza shonnaga nakulidde okolola oyo sinze nze ndikawerette. Okola kubadde wona Jesus ngana bawo. Ampuliriza Gasimbagane. Nina John Kakande, nina Haruna Kanabi, nina Charles Romshana. Ndoza Mwanga Kivumbi ajja tusanga nga tutambula mpola mpola. Amawulire ag'enjawulo wiiki eno twali wano ne tugaa nti Kanabi ayina gye yali afuniddeyo ebizibu n'emusajja mulamu eriyo eyamulabye eggulu. Naga nti wayi Kanabi namulengedde naye omusajja omubiri mungi kunzi musanzeewa janji nawulira ku radio nga mugamba yagudde ku accident mukati nali neeraliikirira naye namulabye nga naye omubiri mungi konzi omubiri ate gwandigenze wa accident. Mukulu Kiryowa Kanabi waali Kiryowa ye omu ku baali babuuza oba Kakande bw'anaawumuna mu New Vision anaabaawo naye Kiryowa yaŋŋambye nti aluli nawulira nga mugamba nti ajja kubeerawo nti tujja kumuzaayo when we liberate Uganda and on your behalf Kiryowa yangulira ekikopo kya kaawa ekirungi we yansanga ku Shell. Kiryowa aliwa Deep State oyo mulala yansanga ku Shell nanga nti gwe tonywa bino bye tunywa naye jangu onyweyo ekikopo kya kaawa ogende era on your behalf kaawa ne munywa. John buuza abantu banaffe mwenna abatuwuliriza mbalamusizza nembebaza okuba nti mutuwadde obudde n'abo bannaffe bonna abawa mukulu Kibazo kaawa ku lwaffe nabo mbebaza. Mukulu Bukenya ojja bafuula bangi ono eyampadde ku lwammwe yabadde omu abampa kaawa abalala abeera wange. Mukulu Bukenya ebitabo bituuse sitegedde neyanzizza ssebo ompadde omulimu kubanga kati bwe naagenda mukuwummulanga nja kubanga nsomera ddala kyotegeeza kibadde kituufu nze nolowooza wawambye buwambye nalabye ng'owamba tuweeyanza ebitabo byange oli yabiweereza ddala naga nti bino bya Kakande naye engeri gy'obimugyeko tekuliko kyaliwo musana Kanabi n'asigala nabyo asomemu tekiriko kya Kibazo bino bimutwalire Kakande ayongere okubangula obwongo. Sebo webale nnyo webalire ddala. Charles buuza abantu abatuwuliriza abaagalwa ate okusinga nnyo ab'emyoyo emulungi Katonda w'amaanyi ate wa kisa musiima nnyo olw'obulamu bwe tulina n'okutwagala nnyo n'okwagala ensi n'okutukuuma musiima nnyo Kanabi tumuyina wano Bukalamoja yavudde bulungi ntwale tumusaagirako omusiraamu gy'afiira gyawummulira ate eri tebalinayo limbo eri limbo zonna eziriyo za kereziya Kanabi nga ali mu limbo y'ekereziya tosaagira mu kufa ka Sebo anti namunaga nti twadde tusaagiramu Haruna buuza abantu Sebo njagala kulamusaako batuwuliriza n'okwebaza abaana Agasimbagane bannange n'abo bonna Sebo obubaka bwe mwabutuusaako bambuulira nti omanyi banno babeera awo mu by'okusaagasaaga awo bagamba netuwulidde kituufu oba Kakande abadde asekamu out of danger naye Sebo naye nga kye yali ayogera kikyamu omusajja yali out of danger. Kiseera ekyo nali sinaba kuba out of danger yoga nti ddala ogivuddemu kuba neewuzize bantu nga baali tebannaba kuzijjamu naye alhamdulillah wendi era neebaza Katonda nti nkyaliwo era Sebo nja kwongera okuweereza abantu
mu ngeri zonna naye nga mukulu kibazo ne bannange accident yo yali fatal because the vehicle rolled negenda upside down naye ne tusobola okuvaamu nga tuli balamu. Omusajja gwoyogedde oluzungu lw'essebo n'ensiro ebuddo naye luzungu nye bwe fatal kutegeera we afudde yafa n'addawo kakati mwami afudde omanyi kakande ekyo kyogedde enfunda nnyingi ndaba banywanyi bange bannamawulire anti he was involved in a fatal accident kati nze nenoonya namba z'abafu kati awo oyinza okunziriramu abamu baba bateganze ne Muluka yafudde mu Bungereza bo bayinza okuba nga bakibala bwe batyo ndowooza lwe lulimi lwe bannannyini bigambo yali y'amaanyi naye nga teri feto kyekimu n'okukozesa ekigambo tragic oli alowooza nti buli kufa kuli tragic. Not all death is tragic. Kati awo wenyini mukulu kibazo njagala okutandikira ebyo tujja kufuna obudde obusasulire okusaasira okufa kwa bannafamire ya munnamawulire munnaffe Sabiti Magembe. Ndowooza kati eyo mugiyita feto yatomeddwa mmotoka wane Mubende badde Sakira NTV Sule Magara Gambi twakolako naye kigambo kya Luganda nti accident yalidde kabusa ate de kabusa tewaba tewasigadde de kabusa yenganangana ne feto ate de kabusa singa siriiwo de kabusa eba tewasigadde naye mbadde ngamba nti munnaffe bagamba kabenje Sabiti Magembe njagala kuweereza okusaasira kwange eri bannaffe bonna ab'omu Mubende bannamawulire mukwano gwange mukulu kiti kya muwogo nti kitalo nnyo kitalo ddala yakedde ku makya nga agenda kukola bwagenza okugira bwe butinga maiti baagaye ebyo banaabiraba luvannyuma kabasooke bakaabe ennaku ya munnamawulire munnaffe ndowooza bamuziise eggulo sebo newaffe Namuŋŋoona omulambo gwa Yona Lwanga ndowooza simanyi oba gutuuse nebwenviriddeyo nga Namuŋŋoona atuuse ekiro ndowooza sanga 9 mwenda lubeera leero waliwo poliisi jjajja yatusomesa mu abazungu. President yalagidde vice president yabanga akulembera emikolo gy'okuziika Jessica Rupo Major anti yonna mukatoliki ne Jessica mukatoliki oli mu abasodoksi baba bakatoliki manyi kibazo yefudde filosofa kati buli kyemuleeta abaake entaputa gyakikolaje no, that's true. It's the Holy Catholic Orthodox Apostolic Church. Enjawulo yokka nti tulinamu Roman tulinamu ne bana aba Orthodox nenga genda maaso mbadde nange njagala kuwabulamu ssebo jjajja yatugamba miri ebyamwe by'abazungu sawa 9 ogw'ekiro mwe muga nti ale morning naye ye n'akituddiramu ne mu Luswayiri saa 11:30 saawa 11:30 ez'olunaku oluba luzzeeko ez'ekiro. Mukulu kibazo mangu nnyo nga tuyitaayita mu mawulire tubadde tulaba bana ababaka ba paalamenti ababiri be bakwata ng'emisango gyabwe ate babongeddeko emirala gyavudde ku gy'okuba egy'obutemu ne bateekako egy'obutujju ne baga nti n'abalala omanyi waliwo akantu ako kakulu bantu bakalagajjalira nnyo naye and others nabo nga ba MPs others still at large naye nga ba MPs kati that large kati oyo large ayinza okukima lw'omushana akatonda wakisa kale omanyi ku Obote kakandondoza gye baakakozesanga nnyo naye nga bagenda bagattako fayiro ejjeegejja paka lwe oba ewezezza abantu 300 naye nga and others still at large. mu teeka lya mawulire bw'owandiika ekiwoomutujju
ekkubo naawe bakukyajinga ne terrorism kati waliwo akaseko kibazo keyaseka etteeka naawe leka kulitaputa bubi etteeka lya etteeka si lya mawulire anti-terrorism act teyogera ku nseko naye kati singa owa seggirinya coverage naye ante akaseko ka kibazo kaali kamuteeka ku ddaala ddala kati nogamba otya omuteeko gwa others at large kibazo mwali akaseko ako ndowooza ekyo kijjawo nga gavumenti emaze okudesignatinga bylaw nti oyo mutujju so simala gagamba nti kati ono mutujju temuwandiikako naye nga ali statutory instrument egambye nti ono organization eno oba omuntu ono kati ali designated ti mutujju nja kwawukanamu naawe mu ntaputa y'etteeka eryo ndowooza ojja kuddayo osome wa section 9 ya anti-terrorism act nti bw'owandiika bw'oyogerako bw'okiki kati even before designation ndi ono muki mutujju bw'oseka naye enseko tezirimu mukulu kibazo nga Haruna amawulire eri agambye kakande kyeyune Ssennyonjo DC bamutaddewo ennaku zino omanyi kyeyune bamukyusakyusa nnyo ndowooza akyaliyo gyali enamayingo ninduza bamusembeza alabika ali jjinja mu site kati mukwano gwange gwe nalabyeyo kyeyune Ssennyonjo akugambye nti why bwebeera nga ekkanisa oba ekereziya bagiyita Roman Catholic Church nti kakando wengeye ayingiriramu wa sebo kyeyune katolika kitegeeza universal naye bino tebibadde byakika mukulu kibazo nga ngenda maaso mangu nnyo speaker mukulu Jacob Oulanyah wiiki eno yazze nga bonna bali wamu ye ne deputy nanga nti n'engeri entambuza ya parliament tebakyewuunya ekyo kigenda kuba kyalubeerera naye naga n'amateeka gonna amabago g'amateeka oba ensonga zonna ezaali zaasigala mu parliament enkadde bagenda kuzireeta baddemu bazanjule buto kubanga abalimu kati tebalina mukisa gumanya wa gye byatandikira asobole okugenda mu maaso nabyo naye ng'ababaka abamu baga nti kino tebakirabangako nange nadde sikirabangako Oulanyah mukulu kakanda jattuwabula kubanga mwekakasa mu nsonga ezo era bwe nakebedde mangu bagiyita empisa because abangereza tebabiwandiika baga nti empisa ye parliament engereza ngaga nti tekibeerayo nti when there is a speaker there is only one speaker on the floor of parliament. Yes. Everyone else is a member. Yeah. Nti kati mukubuuza olinaga nti oli bw'aba attendinze asobola okuattendinga nga ordinary member era tajjanga ali robbed. Yes. Era kwekolera mpisa zaayo. Sebo. Nalabyewo nawuddeyo aboogera nti coach yanno speaker baddewo omulala era ndowooza n'ensonga yabadde clear lwaki yabaddewo bombi baba noli yagiddeko ng'ono ayagala kubeera budakiika mala okwoga byayogera byafuumudde n'atema ekyokubiri sebo omukulu Kanaabi mwalabye abo mulina baveerwa enshama katugololemu mu nkola eya bulijjo palamenti bwetuka ekisanja kyakyo nekiggwako buli kiseera wabaawo ebitamaliziddwa yenkola ya bulijjo ng'ebintu ebyo waliwo ekikolebwa okola nti palamenti eddako omusika agenda nabyo mu maaso twaita saving kati omukulu Oulanyah ne banne tebakikola kyebuuzibwa lwaki tebakikola bizinensi eyasigala nga temaliziddwa yonna tebagisavinga ate nga bakimanya kubanga naye agamba nti
ensonga yagiyogerako no yali akkirizibwa ogisevinga yes kyogata nebizibu kakati nekireeta mwe abaagala okufuna ensimbi za NSSF nga temunatuuka myaka gya kuwumula gya bukadde nemba nti mujja kuyindako kubanga etteeka lirina kudda bupya saagadde kuteesa naye kanakankoogere okudda opya kitegeeza ki twika ekirimu tekirina okutunuulira ennyo nti bw'oba okikomyawo nga pya kitegeeza nti gavumenti eyinza okwongeramu n'ebirala ebitaalimu oba okugjamu byalimu kubanga this is a completely new bill tabled afresh. Kahino mutunuulire nnyo mulabe bagenda kuteekamu ki oba oli awo palamenti eridde yagaana kati awo ebirowoozo byange kuteeka eri yeno moment bibeere kapchadi naye anti kati okusinziira ku kakande ekyannyonnyodde kanabi bamukoona ali pumps engeri kakande kanabi gyaludde kolomojjo kati tamanyi kuvuga nguudo kanabi maliriza amawulire sebo okukubaganya ebirowoozo ku masomero oba gaggulawo tegaggulawo nako kukyagenda mu maaso naye wiiki eno ndowooza minisita yavuddeyo ne statement n'aga nti ye yagireese oba gwe tolina kyewalabyemu naye yaga nti mulinde naye nga n'amaloboozi weegali agaga nti nedda statement ya minisita said nothing muliki alife twabadde twagala aggulawo mukulu kibazo era wiiki eno anti mupaakingawo bwe buzibu bwe mulina maliriza ne kooti sebo zigenda mu maaso okukakasa ababaka be baali bawakanya okulonda kwabwe era nga wano mu central mu misango gy'okulonda nadde njogera ne mukwano gwange omu munnamateeka nanga nti for the first time buli kyetuteekayo nti bagambye emisango gy'okulonda ebeera inquiry by the court nti lawyer ne bwaba mubi nnyo nti ebeera obligation ya kooti okwekebejja naye munnange ku luno ekyatuguddeko anti bintu bagambye biyite mu bwangu denja ery'eggwanga nti ruling says zisetting a precedent indeed kati mu normal time bajjaji abaagala okukola show the work bajja kusinziira nga ku ruling ezakolebwa mu mbeera ng'eyo bagaye ng'omulamuzi gundi bwe yakola so nga bwe yagamba ndaba bakyusakyusa ebintu bingi abantu okubeera nga bakola dismissing a case on service should really omuntu atandika okwebuzaabuza neyeekweka deraja issue bwabanga tebakusavinga gwe ozootya wategeerojja nsereko teyajja mu kooti nsegirinya teyajja omuntu neyeekweka mu siringi bajjaji bano the late Chibuka Musoke yali yakirulinga naga nti an election matter cannot be dismissed on technicality. Okay, it's the last thing they do because kigenda kufuka trend batugamba bw'oba tomatidde na nsala ya kooti esooka no you see bajjaji bano nabo bawulira even judges individual judges abatuula ne bayisa birulingi bino they must be indicted. They also serve a papa nabo ba serving a greater good no ba serving a greater good go gambo otya nti because chikena fuka trend Mutu mu election ojakusa ne presidential candidate nga yekwese Muwanga akayanira bwerere mu nsi kibazo jaga nti minister said nothing kana bwatinze bino mbiriko naye nze tebisose muyenga minister gwayogerako minister of education nze sifudeyo nze kana bwati bino mbiriko nze okuba kwange mu parliament naita mu koti and I passed through court by judge nga abansajjawo ba judge very competent, most of them are dead.
Kibuka Musoko yagusala n'ogenda n'agusala Remi Kasule waali ne Kavuma kakati nalifunyeko no I lost nalifunyeko judgment model eyo ezo bwezityo ya page 8 nga judge wandise ngeri facts on everything no lwekyo okulaba nga ba judge batanso kwekweka mu bintu ebyo and the public says it is okay really by the way on that matter I don't even care tezitandise butandise bwegusinze the principle is bigger than an individual. That's true. Nenekolanga bapate yange beba benefit from that. It is absolutely omuntu neyekweka Chembere njagala okuuza wanyize ddi wanyize nga bagobye gwa sejirinya oba nga bagobye gwa nankano saka kunziza nawe ku politics ene nsonga eri above an individual person muwanganzi kiriziganya nawe ono atyaga kunziza mu ebyo naye tuveyo ono atoga nti tusituke tusuke wao generally mu kafufu ako tugende mu phase 4 kati ono abadaga kuvugira ekyo challenge obuzibu naye abadaga kuvugira mu phase ne yabalala so Charles ekyo ekoti zikoze ebintu bingi kati oba oyogera ku byabufuzi fe katogera ku byamawulire mukulu Kakandu n'akimanyi bakasala omusango gwaffe wano Justice Monica Mugenyi bw'aba awulira kye yakola yakonda eminga eddembe ly'amawulire nga yeefudde atalina nekyamanyi yadde okutegeera ekintu kyonna bw'osoma judgment ye nange statement gye naalikoze eringa eyakibazo gyakoze ku statement ya minisita so ebintu ebyo muwanganzikiriziganya naye tulina okubikyalenyenga n'abalamuzi abo bw'otuula mu kkooti abantu baba bakutunuulidde nga bakuwadde obuvunaanyizibwa okubeera ng'ensonga ozitambuza bulungi naye njagala kukusaba wawo judgment sijaga nti yansesa eyesoloti kooti yasalawo nti bino ebitundu biri eri ne bakuba akalulu oli nafuna judgment biri eno nti ebitundu byalina kubeera eno baga nti on that basis abalonzi bali disenfranchised vayo tukusazizaamu kubanga kati nze nga yalondebwa nvunanyizibwa nti kankisamalizing bwenti utwali tukola constitution twateekamu qualifications ezikufuula omulamuzi olina kubanga wali lawyer a practicing advocate for 10 years emyaka nga giwerako nawe kati abamu yes abeera practicing certificate naye nga kuwandiika ndagaano okugira kubali awo neyeekanga nga mulamuzi mangu nnyo mukulu kibazo n'etteeka ly'emmwanyi pulezidenti yalitaddeko omukono era abalimi b'emmwanyi kati tulindirire yonna gye muli n'ebitongole ebyenjawulo nabyo mukulu kibazo okubigatta awamu bikyagenda mu maaso naye yunula yekyakaayana ega nti nze tebasaanye kungatta nabalala ntwala nze nsaanye okubeerawo bakuyita kusambagala ebigambo ennaku zino olina bingi mpola mpola bwenti omukulu kibazo simanyi oba waliwo ebisigaddewo naye era tolema kwagaliza jjajja mazaalibwa ssebo yawezeza emyaka 7 gasimbagane semuju yatuganye anegwe yalisayo ssebo omukulu yagambye nti avumirira nase kuvumirira okuwama gavumenti eryo lya wiiki eri Kakande yewandisa ekiwandiiko emiko 10 nga nnyonnyola lwaki takkirizaganya nabakolaku radio simba online ngeyogera bali na radio simba online ngeyogera they are diverting the destiny of Africa ampuliriza gasimbagane ne bannamawulire tukomawo eriyasaba Kakande nti Kakande ofuneyo omukisa oba obateeka ku Twitter obabuulire ku lugendo lw'abakozi okulekulira mbw'oba oli awo ne anko wa Rumshana anakuwuliriza Kakande retirement they didn't renew the contract they are retirement public interest personal interest
personal interest agenda kummula ku yamudde amaliriza bumaliriza kati ampuliriza Gasimba gane ne banda mawulire wano ku radio Simba omanyi oli abadde ayogera ku byokulonda olina nganti eriyo omulala aweereza message naga nti amwe mwogera ku constituency gye baatutte nti eriyo gwe bagambye mbu mukulekulira kwe ebbaluwa yaja addressingira ofisa gwataina ku addressing ukyali kwebi kale n'olwekyo teyalekulira owe Masaka yagamba abamawulire temutuula mu kooti yange n'owe Mbaale ndowooza yali Mbaale naye n'abanga nange abamawulire sibaagala question kibazo kyembuuza allowances ez'okutuula zo baaza bawadde oyo osanga tebaabawa ng'onaagamba kati ntuula naku nyingi zaaki Gasimbagane ne bannamawulire wano ku radio Simba Peter Kibazo mu studio ezigikwanjulira John Kakande, Haruna Kanabe, Charles Romshana ne Muwanga Kivumbi. John. Yes sir. Olunaku lwaleero nateeseteese okukubira eyali mukama wo Robert Kabushenga ku Sheno naye neesanga nga yabadde n'engagement aliya. Wiiki eno mwawandiika kuteeka gavumenti lye yayisizza ery'emmwanyi. Nadde sinnasoma story yammwe nensoma tweet ya Charles Onyango Obo nga Charles Onyango Obo actually tweet ya Charles Onyango Obo ye yansindise emisinde ngende nsome story nyini oluvannyuma nengeginga mulimu abakulu okuva mu UCDA abamu okuva mu Ministry ya Agriculture ne mukwano gwa Romshana minister eyangambye mu buterevu nti muweeyo obudde amala okuinternalizinga etteeka kubanga yangambye ye yaliraba luli nga mubaka singa minister nti kati bwe namubuuza nja kuba mukoze bubi nti kubanga yakajja tannaba kuinternalizinga nti yeetaaga afune obudde amala okulisoma alitegeere alyoka ayogere nga nannyini lyo kati and I think that was very fair. Naye bwe nagenze okusoma ng'Onyanga agamba nti abange nti Katikkiro ne Kabaka Mutebi bayina ewe gye bazuukuswazi by'amaaso nti olumu gye tuignoringa nti Katikkiro yakuba enduulu ku tteeka ly'emmwanyi lino ne batugamba nti byayogera si bye biriyo nenzija ku tteeka lyennyini. Nade ne group discussion somewhere abantu badiscussing etteeka liyina ki ekimu kubikubya abantu enduulu ku tteeka lino ekisooka nti buli mulimi anaalimanga emmwanyi oba mu luggya wa Muwanga wali waasula Muwanga bw'asalawo nti ayinawo ebikolo 20 tebijjaawo manyiwo naye bw'asalawo nti oluggya alwanduukuludde tebijjaawo oluggya alwanduukuludde ayagalawo ebikolo 20 tulina okumuwa tulina omuregisteringa n'omuwa license ekigambo license bakimpakanyizaako ebbanga registered ne tumuregisteringa nti ono mulimi wa mmwanyi bino wammanga alina okuba nabyo ng'oggyeko okulabirira ennimiro mu ndabirira etteeka lyeragira ayina okubeera n'oluggya okwanikibwa emmwanyi ekyo kyabadde very specific ng'oluggya olwo is a concrete surface ate emmwanyi tebazaanika bwanisi kati n'ebirala ne babilistinga kati abantu nga naye nze nti nze neesaliddewo okwerimira emmwanyi olina n'okwatula n'okutegeeza gwalima emmwanyi ttaka liryo oba oli tenant bw'oba oli tenant ali nannyini ttaka obwannannyini lyazike oli wa kibanja oli nannyini ttaka ebyo nolina okubyogera kati etteeka lino libugumiza erabyeko president liyasayinize etteeka lino libugumiza abantu ebifuba aba UCDA mu discussion gye nabadde baatugamba nti lino etteeka lyakuyamba ekigambo bakiyita traceability
nti okuyamba emmwanyi okugirondoola ne mu katale baga nti eno emmwanyi eriko emiraka eva gindi baagirima ekyaggwe ekola bweti ekyo kikola mu katale bakayita premium coffee markets n'ebirala ne tea markets eziri premium si kuona omuguzi kakanda ayingira mu supermarket naga nti mpaayo chai ne bali abali premium abeeroboze emmwanyi for avoidance of doubt ndi omu kubaga nti nze sagala mmwanyi yali yayanikibwa nga mbisi yali pulped nga mbisi ne bajanika tenoga buka eyo siginywa kati era nkubuulizaawo is it freshly pulped or dried kati nebyo si byamunywa bulijjo abaguzi b'emmwanyi kati bwe bagenda okulambika etteeka lino ne bagamba tuyamba traceability bino ebibuuzo byazze eri ababuuza ab'ente banaabawandiisa ddi ab'obummonde banaabakolera ddi etteeka the list is going down Kenya ne Tanzania bayina etteeka erifaanana wano ate kkuluko nafunye omukisa olwa discussion n'engayitamu indeed gafaanaganamu n'eryaffe eryawano naye eriyo background assumptions nyumiza nawe nzikugamba ezaawukana ne wano John from your vantage point gwe njagala okutandika naawe muwanga ng'omubaka lyagenda ewaabwe naye ajja tuwa perspective one lwaki abantu bakayana nalyo bwe nkuwandiisa mba nkugjeeko ki mbeera nkuyambye nja kuwenda okwanja kuwa ebyobulimi nja kukola ki ekirala lwaki twetaaga etteeka ku kulima emmwanyi n'abamayirungi tunaabawandiisa mukulu ekibazo sijja kwogera lwaki ab'ente tebabawandiisa awo nagezezza bugeza kanfokasinge ku byeteeka lino netteeka balimpeerezza etteeka ku mirundi ebiri fe twasooka okuliwandikako ogwasooka ddala nga biiru efulumye babita empalamenti fe twasooka ogiwandikako era mu kiseera ekyo baatuvunaana nti twali tugezaako okutattana okusabotaaginga etteeka eryo ng'ekyatuvunaanyizibwa era kyatuleetera obuzibu amaanyi nnyo pressure y'amaanyi nnyo teka baliyita the National Coffee Act 2021 president yali sayininze nga 3/8/2021 kyebaye akugamba nti tanalisayininga ayisayininze ddi 3/8/2021 teryali expired by that time okusinziira ku interpretation ya Olanya amateeka agaaterekebwa by the time of the expiry of the previous parliament whatever it had done oba lino lyali save wherever it was it was oba lino lyali save expired it can be challenged in that basis kubanga tulanya ya government oli kachaya awo tubate tugenze mu technicality oli muwanga gwayogeddeko nti tutunulire the bigger picture not technicality or speak at what the ntikatya parliament eri yaggwako ng'amateeka tebagasevinze kati ono nayisayininze outside kibo ngambye naye ekyo tekiri important kubanga era asobola okubikumyawo nkugaa nti lyatuleeta obuzibu kubanga baatuvunaana nti twali twogedde twali tuwandiise nti omulimi ajja kufuna license naga nti kuno kwewandiisa bwewandiisa nga Yosefu ne Maria bagenda okwewandiisa tekiriiko okufuna license n'olwekyo mweba New Vision mugezezaako John genda ku substantive matters va mu kuwolereza New Vision no the same issue eze kubanga era yafulumye aba UFCDN baga nti era muli wandiiseeko mu bukyamu kubanga tawandiise nti mulimu obuwaayiro obubonereza omulimi singa abatatuukiriza kanaga nti babijjamu lwaki mubireeta okay netuconsidinga nti nde byagibwamu abaka parliament of course endala contention eyabaddewo mukyammwe
deregistering nga baga nti singa omulimi tatuukirize ebiri listed they shall be deregistered. Yes. Kyani bade kirungi ne tutunuulira tteeka lyennyini ne tuva ku assumptions and new visions. Lirina nange ndirina. Because before we na bituufu nti buli omu ali mu coffee business. Mu coffee chain must be registered. Vakono mulimi. Omulala yenna must be licensed. Yes. Omulala yenna mukulu Bukenya agamba must be licensed. Mukulu Bukenya agamba namwe abanywa coffee namwe ba registering. Tulabe obachi bala tafukamira. Abawera isi yokunywa kawa. Mukulu Kyazo kyembuuza ennyo ekisinga okutiisa abantu nti lireeseemu obuwaayiro obusobola okugira abantu booli abo bangi obutenyigira mu kulima mwanyi lwako tekitiisa Katikkiro bwe yalyogerako mu kiseera ekyo okukyakwe kwali nti etteeka lino lisobola ebiteekeddwawo bisobola okulemesa abantu baffe bangi obutenyigira mu mulimu gwaki gwa mwanyi. Kali kankuwa ekizampo eri very simple. Mu byalo gye tukulidde era ne kaakati essaawa eno abantu bangi mu byalo abasuubula emmwanyi najja n'agamba kati ye lokodiira yagula ku balimi ahe n'agwayo ensawo ze n'aziguza omunene n'afunayo kaki kaakati okubaddiira ow'ekika ekyo kitegeeza nti oteekwa okuba nti oli licensed. Indeed. By the way, principle yemwe ekoleddwa ku tteeka eryo era ye principle yemwe ekoleddwa ova ku birala ye principle yemwe ekoleddwa ku fisheries. Simanyi oba okimanyi nti naawe atunda ebyennyanja mu katale engege you must be licensed okudiringa mu ngege ezo oba mukene. Ekyebuuzibwa nti spiriti yakika kyereeteddwamu ebintu ebyo. Spiriti eno ereeteddwa omutima guno guleeteddwamu ekintu kino kuwa abatono abalina obusobozi. John kankuddemu kubanga weebuuziza ne weddamu. Nze nafunye omukisa ne mbuuza ba regulator mu discussion nga baga nti the focus is to improve the quality of coffee mu Uganda ku chain yonna. Bagala controlling a number one at the input level. Osimba mwanyi ki nti awo bayinawo control nene bagala bwe tuba tusimbe mwanyi ogenda gisimba Budaka ogenda gisimba Gomba ogenda gisimba Butambala nti waliwo emmwanyi ebikula mu bifo ebyenjawulo. Ekyo kimu okukuuma omutindo omukwanika okukuuma omutindo omukukuza abazitunda baleme kutunda birerya mbu bwe tunaatuukira mu katale ng'emmwanyi yaffe eri ku mutindo ogutagambika nti tutunuulire ekifaananyi eky'omulimi ekisinga nti finally when this process is attained emmwanyi sebo ono omulimi kawunyantuuyo agenda kuba bulatti. Mukulu Kibazo emmwanyi zirimiddwa Uganda wano nga nejjajjaawo simuzaale zatandika okulimibwa wano. Wali owuliddeyo nti Abangereza baagaana okunywa kawa Uganda kubanga kweteye mu nkyamu oba Amerika abampadde ekyokulabira oba Bajapani baŋŋambye nti mu Uganda tulima shea seeds nti naye shea seeds ezo nti emyaka 2 kati zaali zifuna akatale kayitirivu munaye emyaka 2 baaga nti shea seeds za Uganda simanyi ziri ku level ki ya aflatoxins nti era kati abalimi bazirima ffe tuzeeriira kuno tekizikyagenda bweru nti ebyo bye bimu ku bye bakontrolling. Mukulu Kibazo bintu biri simple. First of all bogeza ko kubeera okino kifuuka complicated kubanga naffe tetufikidde mu byalo abantu nga gavumenti tekukkiriza kwanika mwanyi ku ttaka era abalimi baagulanga amatundubaali abalimi mu byalo baagulanga amatundubaali
ne banikako emmwanyi eriyo n'abazimba abalinanga obusente ku nsimbi eziwerako ne bazimba olwaniko ne banikako emmwanyi zaabwe. Ekyokubiri mukulu kibazo, emmwanyi nnyingi ezijja wano mu Uganda ziva Congo. Emmwanyi nnyingi ezijja wano ezitundibwa ng'eza Uganda zisala kuba ne ziva Congo. Kibagamba nti kakati mu nkola eno aidha banawandiisa abalimi b'e Congo oba eze Congo teziyingira Uganda. Ekyokusatu ne jo tawandika story banakenya emmwanyi zaffe bazitwala bazinonjanga banoonya golodi ne bazitundanga bo be balimi nga bo be balimi ne baziteekako ne story era kale ono omunnayuganda agamba nti eyo smuggling temulina kutunda amulimi ya Uganda talina kutunda mwanyi Kenya. Actually John omanyi oyo kode babadde boogera ku traceability olwa interest gye nina mukaawa nina mu kibuga mwe nali ekimu nentunuulire mwanyi ze bayina yakunywa kati ngenda okutuuka ng'oli awandiise the story of this coffee naye nga kaawa w'e Rwanda kati nze ayiseeko mu Rwanda nga ngezaako okuzibiriza okujjukira emmwanyi zaabwe empitirivu zino obungi naye nga nazo bazijja ntuŋŋamo ne batwala naye nga balina story empitirivu obulungi ku kaawa w'e Rwanda ne Kenya erina story empitirivu ku kaawa waayo agoberera kaawa era oyo kaawa aliko story wa bbeeyi. Mukulu kibazo kankubulire nti okujjako nga ekigendererwa kulekera bizinensi y'emmwanyi abatono ekisookera ddala ekikulu ennyo kyendowooza nti omulimi wa Uganda omuntu n'okumusomesa emmwanyi azikwata engeri ki. Ekyokubiri batutegeeza bonna nti olw'okuba emmwanyi za Uganda kwayita emmwanyi ya Uganda naye Congo by the way eri unique olwa altitude ba coffee dealer global abazigula bagula emmwanyi za Uganda for blending. Tebagamba nti kibazo ajja kunoonyanywa kaawa wa Uganda nga kaawa wa Uganda batabikamu n'eziripwa quality bamutabula ekyo kyennyini. Kakati ono Charles yasogola ku waraji yafumba ku waraji ebaaya ayina akadomola k'emmandule kati mwe muleeta rejula n'ayiwamu ebidomola by'emmandule n'atabula. Mukukyalo kankubuuze traceability goyogerako mukukyalo badyogera ku kigambo traceability okiddiŋŋanyi naye bw'obanga olina abalimi b'emmwanyi mu Uganda miliyoni emu oguleza Mwanga Kivumbi n'oguleza Omusana n'oguleza Kanaabi n'oguleza ani bw'olizitwala e Dubai oligamba nti zaani gasimbagane n'amawulire Charles Romshana mpulirizamu oba nsokemu oyagala kusookayo mpulirizamu John amanyi tu what are you going to do as a country called Uganda? Do you want to grow coffee? Yes. Mwagala kukola coffee tumufuuke a leading country. Erimachi emmwanyi mwe mugenda okumunywa temulina capacity mumutwala muki akatale gye mutwala kagamba ki okay gwe nange fe gwe tulimu waffe ne betumwanika ku ttaka tulina immunity zaffe nejo ogenda omutunda genda osomesebe ekitabo kya Uganda Entrepreneur yes mukulu Agase Kalala jajja woono wano wetuli yali mukozi wa kaawa yes naye nga waffe yes nzitegedde but kati ono gwe tugenda okulimira ono kaawa si oyo yes twagala kaawa for export and you have been exporting successfully and you've been exporting but you want to do better. You don't have no you see you don't John you see omani obligation yemu one assumption yemu je muina nti was still a leading region in producing coffee tekicha kitufu
gendo tunde ku figures region chi yasinze okulima emwanyi last year it will surprise you Western Uganda abasinga that fact no problem tebajimanyi kati bagamba coffee balowooza wao ebitundu bya Kasese tubiyita tutya mu name no wafe Rwenzori region actually most of the coffee kimanyidwa what larger Rwenzori kuntungamu ekimanyidwa kiri kimu yes nti ebintu bibiri mu Buganda byali destroyed government on the watch of this government yes and you know banana root yasanyawo matoke ne coffee root yasanyawo until it crossed into the west. That's when they say there is a problem. There is a problem. Kati chucho ino kumanya. Nolwecho. Nolwecho, Peter. Two things are happening. Two things are happening in coffee production. Okay? Taking the lead kati mu coffee production. They want to phase you out. Okay? Because tochali mu lead. Umanywe maro kukuyisanga nteka wateka nti tujja kudduka bwetuti maro kuyisa kaga manye enzuru kaji tunadduka mukatebere bweti to ina kuddukira mu ngatu ne mara kuyisa bemba sina kuyisa ganti no webigere duka kati that is one fact kumanya kati bobo yagala coffee advantage wajiruzinze don't come back. No, they will not give you a reason to come back. Sigambi tizawa zimfuna bulungi maro kulinya ngate wali asamba mpira ngala yambadde ngatto mpuka nabika netonde ne batuliza situsese kubanga ebintu tubisagira mu ensonga z'amanyi zino so amateeko gateekawo and eriani agateekawo ku kiseera ki kakati ekyo ne kiggwa kyovalaba n'ebyennyanja you must study the industry very well. Twetwogera ku bavubi va ku bana abavugayo empuuta emu naye abavubi ab'amaanyi beebaani kwagonja gamba abavubi batunde ng'oli kwono w'olusero naye omuvubi agenda kati mu nnyanja n'avubayo oli kwono wengegengege walipola yagenze kalangale yade sagasaga nti waino omuntu otanatera kumpuuta nange munnaye ekalangale ekyayo ebyennyanja ti twakyabirabako ningamba ye omuntu ali ku bizinga bwataletala bakungege ensetusewa ate kati tulina engege nnyingi kati nomanya ne business y'empuuta noga nti naye maneno ganje eteeka bwe yima amala okutuuka nga yakola amateeka naga nti n'empuuta bw'ogiro ennuuni siiyo togeza n'otwala empuuta erimu ennuuni baagala kuwa etaliimu nnuuni nye ennuuni ogireka wali kakati Peter but it boils down to big trust abantu gye balina mu government mu colonial days nga balima emmwanyi mu byalo era bw'ogenda mu maka amakuukutivu mu byalo osangawo olwaniko ne question is balwenforcinga batya walina kukola teeka